Hi, this is Natasha. Welcome to our YouTube channel, Chitufu Osobola. We aim at bringing different business ideas where you save daily income. It is very hard to get jobs, so at least each and everyone should think of starting up a small business. And today we have a gentleman we have hosted. He's going to be telling us his vision. Please tell us about yourself. I'm Minga Constantino, an entrepreneur and the founder of Ecosta Energy. We make briquettes from organic waste, and here we earn a living. Walowooza otya okugamba nti kantandike business eno? Business eno eya briquettes oba ey'amanda gitandika omwaka gwa 2022 bwe ndabawo omukisa gw'okubanga funa amanda okuva mu kasasiro oyo ali organic atwetoolodde mu neighborhood nga olusenyente, ebikuta by'amatooke n'ebikuta bya muwogo n'ebintu byonna ebirala ebivundu biva mu mafumbiro gaffe naye nga si plastic. Oba osobola okukolamu amanda era ne gafumba bulungi. Okay. Kati twandiyagadde okumanya nti omuntu ali ebweru eyo waba ayagala kola business eno yeetaaga ssente nga mmeka okugitandika? Eri oyo ayagala okutandika business eno nga ayagala kuguza nga baneighbor, asobola okukola ssente mu baneighbor, okubaako ky'otandikawo, kutandikawo omulimu. Mpola mpola omuntu yandyetaaze nga $800 asobola okugulayo akuuma akatonotono n'ebirala ebitandikibwako okukozesebwa. Kati gwe watandika na $800 oba lwakuba mashini erabika ng'ennene? Nze saatandika na $800 kuba nasooka kukola research nga sinatandika, era kintu kikulu nnyo ng'ogenda otandika business. Nze kye nali njagala tandika business nga eri industrial nnene okusinga okubanga nguza obuguzi abantu abatwetoolodde nga njagala kusisinkana akatale akanene. So Mwami Muyinga, tuli excited okuwulira about the briquette business. Tubadde tusaba otulambuzeeko otulage from stage 1 bwe kitandika paka bwe kikomenkereza, so that viewer asobola okulaba nga bwe kiri bw'aba ali interested n'asobola okukola ki naye okukyenyigiramu. Kati eri oyo yandiyagadde okutandika business eno, ekisinga obukulu kwe kusooka okuyiga ekyokukola, like ofuna training nga tonnaba kutandika, olina osooka ofuna knowledge about that's something you want to do. So olina ofuna training ate ne capital. Osobola okufuna capital mu mikwano gyo bw'oba nga tolina ssente, osobola okufuna capital mu mikwano gyo oba ab'eŋŋanda n'oba nga otandika. Ekisonga enkulu ekisingira ddala kwe kutandika, kuba tusobola okwogera ebintu bingi naye okutandika y'ensonga enkulu. Okay, tusaba otulambuzeeko. This is the first procedure when we are going to make briquettes. Oba guno gwe mutendera ogusooka nga tugenda okukola briquettes. Tufuna waste oba ebintu ebisuuliddwa okuva mu b'ebibanda batunda amanda oba ebikuta by'amatooke oba ebya muwogo, ne tubyokya ne tufunamu kya oba ekirungo kyaffe kye twetaaga nga raw material okukola briquette. Kaakati we tufuna charcoal dust ono tumuyiwa mu crusher ne tufunamu fine particles. Olusenyente lwaffe oba charcoal dust gwe tuba tumaze okurashinga bw'ati bw'abeera afaanana.
okusobola okukola eryanda lyaffe nga lyaka bulungi era nga liwangaala tuba twetaaga olusenyente luno nga lukubiddwa mu size bweti. Kakati we tumala ofuna olusenyente luno tulutabula wamu ne binder oba starch waffe asobola okubeera ebbumba oba akawunga ka muwogo ng'okafumbye. So kati bw'ofuna ebbumba lyaffe lino n'okwata n'olusenyente luno olwakubiddwa mu powder form, ekirungo kino olusenyente lulina kuba nga lwe lusinga obungi okusingako ku starch. Starch yabeera omutono bireme kubanga byegoya nnyo. Kati tutabula olusenyente luno ne starch waffe, naye olina okufuba okutabula n'olaba nga binoze bulungi, nga starch yeetabudde bulungi n'olusenyente. Kyetunoonya mu kino okutabulamu starch oba ebbumba n'olusenyente kwe kuba nti briquette yaffe oba eryanda libeera ggumu bulungi era nga liwangaala ku muliro oba ku sigiri ng'olifumbisa. Y'ensonga lwaki tuteekamu ebbumba oba akawunga ka muwogo, naye ffe wano tukozesa bbumba kuba lyo lirina resistance y'amaanyi nnyo nga liri ku sigiri okwo. Kakati bw'omala otabula wano okisinziira ratio yo gy'otabudde esinziira ku mashini gy'okozesa. Oyinza okuba okozesa mashini nga ya ngalo oba manual oba ya masannyalaze. Kati webanga okozesa ya ngalo oba oyongeramuko starch ono n'abeera nga si mukwafu okusobola okukola briquette nga ngumu bulungi. Kati ffe engeri gye tukozesa mashini ey'amasannyalaze tuteekamuko starch mutonotono. Awo bwe tumala ofuna mixture yaffe nga tugitwala okugiyiwa mu katiba. Kati akatiba kaffe ke kano oba molding machine. Mu lulimi olutekiniko tugiyita extruder, abalala briquette making machine. Kati wano mashini yaffe twagambye ya masannyalaze, wano tuba tugiteekako okusobola okukola eryanda. Nga bw'olaba nti bweyeetoolola ekozesa mota okusobola okuvuga konveya eno. Ekyenjawulo yo kyerina nti erina compaction y'amaanyi ng'ekola eryanda. So wano we tuyiwa olusenyente lwaffe oba mixture gye twamaze otabula wano mu konveya we tubeera tuyiwa okusobola okukola eryanda. Kakati
bwe tumala okuba nga tuyiwamu wano olusennyente lwaffe ne twatabudde mu kyuma wano ne tulyoka tufunamu eryanda lyaffe. Twagambye bwe tumala otabula olusennyente lwaffe nga tulutabuddemu ebbumba tululeeta wano ku katiba ne tutandika okukolamu briquettes zaffe nga woolabaawo eryanda nga lifulumayo. So kati mu kunyoola wano mashini eno eteekamu force egumya eryanda lyo ne lifuluma nga gumu bulungi. Kati bwe tumala okufuna amanda gaffe gano nga woogalaba tugatwala mu kasana oba ku solar dryer. Yes, tugenda ku musana oba ku solar dryer ne tuteekayo eryanda lino ne tulirinda okumala ennaku 5 okukala obulungi. Kakati bw'oba nga efunye omukisa oguzimba solar dryer nga bw'olaba ebeera nsereke n'ekiveera tyesika omusana ne gujja ne bbugumu okusobola okukaza amanda gano. Enkuba ne weebeera etonnye amanda ago gaba gasigala munda nga tegatobye ate nga bwe gakala. So tugateeka muno bwe tuba tetugatutte ku musana tugateeka mu kiyumba kino ekiserekeddwa n'ekiveera ne gafuna ebbugumu okuva waggulu ne gaba nga gakala nga tegatobye. Eno ye solar dryer ezimbisibwa ekiveera ekisikiriza ebbugumu ne gaba nga amanda ago gakala n'enkuba n'eba nga etonnye obanga omusana tegwase bulungi ne kaba kaseeyo akasana katini ekibuguumiriza kijja amanda ago ne gakala. Enjawulo eri ku solar dryer nti yo eretaining ebbugumu kasi omusana gwakayo eretaininga ebbugumu ne liba nga lisigalamu munda okumala akaseera okusinga wali ng'ogaanise butereevu kasana nti bwe guzikira teriddamu kukala naye wano ebbugumu lisigalamu. Kyekyenjawulo. Abatalina solar dryer asobola okwanika mu kasana butereevu nga woolaba wano wenkikolamu. Bwe tutuuka wano tulekwata eryanda lyaffe ne tuliteeka ku katandaalo olina asobola ofunira omusana okukala obulungi. Eryanda yaffe tulyanika wano ne lifuna akasana lisobole okukala. Kakati bwe gamala okukala eryanda lyaffe erikaze bwe lityo we libeera lifaanana. Liba ggumu nga lifunye omusana bulungi bwe tugambye nti oluvannyuma lw'ennaku 5 era liba lisobola okufumba. N'oteeka ku sigiriyo n'ofumba. Eno gye bayita briquette ekolebwa okuva mu waste. Ali organic nga si plastic naye wabula ebyo ebintu bye tusuula ng'ebiva mu mafumbiro gaffe. Kati gano tuba tulinze okugatwala abaguzi basobola okujja wano ate abalala tu marketinga online ne tuba nga basobola okujja ne batuwagira. Yes, kati gano gaba gasobola okufumba era tugenda ku sigiri olabe engeri gye lyakamu oba gye lifumbamu. Yes, eryanda lino tulibalira essaawa bw'oba olikumye ku sigiri olimalako essaawa 4 ku ssaawa 6 okusinziira ku bintu by'obeera ofumba. Aba woteeri ab'amasomero gaba gabakolera bulungi kuba gakekkereza ate tegonoona butonde bwansi. Kati essaawa gakamalako eddakiika 3 ate gakyafumbira ddala. So kati gwe ow'essomero owa woteeri liba likuyambako nti okekkereza n'abafumba ewaka gaba gakuyambako okekkereza ate nga tetutemye emiti wabula tuweyambisa ebintu ebitwetoolodde ne tukolamu briquettes oba amanda. Ekyuma kye twetaaga okuba nga kinyiga amanda ago kigula
sente ezigenda waggulu miliyoni 3. So nange nagamba kansooke nnwane nnoonye ezo sente ebisigadde nja kwongerako kuba kye nali neetaaga okukola kwe kutandika nga entrepreneur. I needed to start. Lwaki mu bizinesi zonna eziriyo walonda eno ate ndaba ziringa ezitakwatagana with landscaping gy'obadde okola ate n'ekirala okyakola landscaping oba wagivaamu? Landscaping nkyamukola singa mba nfunye contract kuba bizinesi zino otandika eba yeetaaga funding capital. Naye ensonga lwaki nalonda eno business nti ebirungi byayo nti okusobola okukolera ewaka, osobola otandika ne capital omutono ate eyingiza buli lunaku ekitafaanana nga landscaping contract zijja oluvannyuma lw'ebbanga ng'emyezi 3 oba wiiki, naye ate kino kiba kiyingiza buli lunaku. Naawe osobola okutandika era bw'oba wandiyagadde okukola briquettes, omwami wuuno asobola okuyigiriza okufunamu otya, era kati kyekibuuzo ekigenda okuddako nga tetunnaba kugiyingira bizinesi tufunamu tutya, tusobola okuganirwamu, ate n'ekirala omazeemu bbanga ki? Bizinesi eno mazeemu ebbanga lya myaka 2 era nga bw'oba wakufuna mu bizinesi eno olina okuba nga sente z'okozesa nga capital okufuna ebyetaagisa okukola amanda, olina okuba nga sente ezo ziba ntonotono naddala nti tugula olusennyente ne tukozesa ne ku masannyalaze ate n'ebintu bye tutabulamu nga ebbumba tuligula mu bungi ne libeerawo, tugula nga akamotoka ne kabeerawo. Kati bw'ogenda n'okola embalirirayo nga oguze olusennyente lwa mitwalo 10 n'obala n'ebbumba gy'otabuddemu ne leba abakozi b'okozesa okuyambako mu process y'okukola briquettes, obeera nga oli ku mitwalo nga 16 oba 18 osobola okukola amanda n'ofunamu emitwalo 3. Osobola ofunako 3 naye aga 3 eba profit oba nga ne capital gibaliddeko? Ku mitwalo aga 3 ne capital obeera omubaliddeko, so ogenda okutunuulira nga ofunyeko amagoba nga mitwalo 10 wakati we 14 okusinziira ebintu webibeera bitambudde, naye nga ebbanga eryetaagisa otunda amanda ago libeeranga mu wiiki emu. Kati okusinziira ku byenfuna byaffe ne Uganda wano nga bw'olaba emitwalo 14 mu wiiki emu si buli omu nti asobola okuba nga azifuna. Ekitegeeza singa mba nsobola okutunda amanda ago buli lunaku ne gaggwaawo mba nsobola okufuna mitwalo 14. So basically obeera olina okufuna engeri n'ofuna strategy how to sell gano amanda, either n'ogamba kangendeko mu masomero, kangende mu mahotel, tusobole okulaba nti we enlarge our capacity tutunda amanda mangi. Naye kati challenge ki gy'obadde ofuna nti you said you wanted to obeere nga oli ku large scale, challenge ki gy'obadde ofuna currently? Challenge esingira ddala obunene ye ya funding capital oba capital avujjirira business okubanga ekula. Businesses bw'obanga oyagala ekintu ekiri industrial obanga kigazi bulungi eri capital intensive naye tekikugaana kutandika n'ekyoba olina. So nze nasalawo okutandika n'ekyenina, naye challenge nti sente ezivujjirira ziba tezirabika, ng'olumu oyinza omaliriza weewoze n'okwewola. Ekirala yembeera y'obudde, amanda gano geetaaga omusana omungi okukala obulungi oba gakale mangu. Kati embeera y'obudde olumu weesanga nga oba tolina kiyumba kiri ekya solar dryer kye twayogeddeko, nga oba olina kubanga olinda omusana egunayaka okusobola okugakaza. Okay. So tuwulidde challenges n'atugamba nti osobola okubeera ne solar dryer nga we mugirabyawo mu video nti bw'oba olina solar dryer kisobola okuyamba nti osobola okukaza
amanda ago during that time. Kati maybe ekirala kye twandiyagadde okumanya nti osobola otya okujjawo challenges ezo nga bw'otulaze nti during rain season okozesa solar dryer ogenda kola otya okulaba nti ofuna capital. Kakati bw'obanga enkuba ng'ebadde kutawaanya ku research wange gwe mbadde nkola nanoonya ekyuma ekisobola okukaza amanda gano nga kikozesa amasannyalaze oba gye twandiyise electric dryer. Ebeera ekaza amasannyalaze ga omusana eba ekaza amanda gano omusana neguba tegwase yo oteekamu amanda go n'onyiga swiki ekikulu ne kikola ebbugumu amanda ne gaba nga gakala. Wabadde oyogeddeko nti wandiyagadde okufuna like loan. Oba weetaaga kola otya okufuna loan ng'ezo okwenlarginga business yaffe? Loan osobola ofuna loan mu banka singa business yo ebeera nga eri registered ne URSB. Bw'obeera nga eri registered oba osobola ogenda mu banka n'ojjayo loan. Waliwo loan ezijja nga ziri ku environmental program ezivujira business ezikola ebintu ezifaanana nga eno business yaffe. Bw'oba olina ekibuuzo ekirala kyewandiyagadde okumanya about briquettes or briquette making, please kuba namba ey'omwami ono. Oba oyagala kusomesebwa nakyo akikola, so do not hesitate. Atugambye nti ne woba olina 800 wandisobodde okutandika. Kati jangu mukubire kasimu weeyongere okumanya. Kati ekirala kye twandiyagadde okumanya nti bwe tuba tukozesa zino briquettes, do I need charcoal? Oba nsobola okufumba bufumbi nga seetaaga charcoal? Kati eri abo abakatandika okugakozesa oba weetaaga okuba nga okozesa ku manda gaffe gali aga bulijjo matonotono okusobola otandika okugakuma. Naye bw'otwala ebbanga ng'ogakozesa ogamanyidde, osobola okugakumisa ng'okozesa charcoal lighting pellets. Obuntu obwo batera obutunda mu supermarket oba n'abo abatunda ebintu ng'omu butale ebintu ebikozesebwa ewaka. Oba osobola okufuna amanda ago mugaaka osobola okufumba. Wow. Banaye mwebale nnyo kutuwuliriza. The Bible says I can do all things through Christ who gives me strength. So tewenyoma with business oyina okumakinga sure you start. Oyina okutandika lwakubanga bw'oba okola business oyina okutunuulirayo what we call audience, target audience yo. Kiba kirungi nnyo n'otandika business n'omanya nti no wemba nkola zino briquettes ngenda zitunza baani, wemba ngenda kola saloon njagala baani, baana bato baana bakulu, basajja oba bakazi. So kiba kirungi nnyo nti woba okola business nti tunuulira also the target audience ejja kuyamba okumanya business yo ogiteekewa. Weebale, may God bless you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye.